Yeah, Kadama TV waliwo amawulire agagenda gatambula, voice note ezitambula ne ebifaananyi bigage bitambula nti Saudi Arabia ekkiriza ensi 25 zokka okubeera nga zikomawo mu Saudi nti era ekkiriza kitegeeza endala ezibaaninga oba endala tezikkiriza. Kati njagala mbawe bwino naye nga sinaba bwino njagala mbabuulire oba mbagambe nti ekyo ekintu kikyamu oba ekyo ekintu kifu okugamba nti Saudi yegenda okukkiriza. Waliwo ensonga lwaki yatadde mu Uganda. Kituufu mu nsi 25 Uganda teriimu naye waliwo ensonga era ensonga eyo njagala obbannyonnyola. Ekintu kino Uganda yakikoze olw'ensonga ze ngenda okubannyonnyola naye nga sinatandika ngenda kubaako history ntono nnyo. Uganda yasayininga okubeera ng'etandika okuleeta abaana batalina mirimu. Mumanyi nti nno abaana baali bava ku university, abaana baali batalina mirimu, Bakadaama, Bassekadaama baali bangi nnyo. Ate Saudi nga mumanyi nti basajja banafu, bakazi banafu, tebalina kye basobola kwekolera okuggyako okubeera nga batumiikiriza ne basalawo ne basayininga agreement ne Uganda, that is 2015 2015 ne basayininga agreement. Bwe basayininga agreement, nze bwe basayininze nawo agreement tekitegeeza nti olina kumpisa bubi. Ebyo ebintu birabi era nkubiriza Bakadaama mwenna temutandika kubeera nga muggwamu amaanyi. Ne Oman twasazaamu ne Jordan twasazaamu naye tujye tuli era tukyakola. Wabula ekibeerawo nti n'oba okola naye ng'okolera mu bugubi. So njagala mbabuulire nti ate Uganda yokka si yeevuddeyo n'eyogera ekintu kino. Ethiopia yasazaamu abantu baayo okudda nga bagenda Ethiopia. Ng'era ekyo kintu kyava ku vidiyo, mujjukira vidiyo erabika nga omuwala omu Ethiopia bamusalako omutwe. Baali bamusalako omutwe nga bagamba mbu simanyi baali beyagadde ne boss ebintu bwe bityo ng'ate ebintu byali bipangirire. Indonesia nayo yagambye ekintu kye kimu, tegenda kuzzaayo Bakadaama, ne Philippines yagenda tegenda kuzzaayo Bakadaama. Njagala mumanye ebbeeyi yammwe, njagala mubeere nga ekintu ekigwawo temulowooza nti nno kikulu nnyo. Saudi okugamba nti nno temujja si kya bbeeyi lwa nsonga si mwenna mubadde muyambagana. Babawa ssente well and good, namwe mubawa ssente, namwe mubawa emirimu oba namwe mukola kangambe nti mubayanguyiza ku mirimu kuba banafu nga mubamanyi mubalabye bantu balangira. So njagalanga nnyo ekintu bwe kiggwawo wabeerawo n'ensonga lwaki kiguddewo. So tetujja kubeera nga tukkiriza nti Bakadaama babeere nga babonerabonera mu nsi ezimu, tuveeyo nga tetwogera bintu nga bino. Omuntu bw'aba abonaabona era kivudde no ku vidiyo zino ezitambula ennyo ng'abaana balaga nti bawoggana. Kati ono ye bwino Uganda yagambye Saudi Arabia, Ugandan government yagambye Saudi Arabia, bwe mubeera nga temusobola kulongoosa neeyisa yammwe na Bakadaama baffe be tubaweereza be twasayininga mu 2015 contract yammwe tugenda kuba nga tusobola kubeera nga tetugirivaasi nga contract yammwe tugenda kubeera nga tetugizza bujja. Saudi Arabia okugenda neevaayo negamba nti etaddewo nti abantu 25 basobola bagenda okukkiriza countries 25 b'ensi 25 si ye yakikoze, wabula Ugandan government yagambye nti okusinziira videos ezitambula ne neeyisa gye muyisaamu abaana n'abaana abakomawo nga bavudde Saudi, embeera gye babeeramu nti ebeera mbeera mbi, tugenda kubeera nga tustopinga contract yammwe gye tusayininze nammwe okuggyako nga mweyongedde okubeera nga mukola ki mulongoosa ku ngeri gye muyisaamu abaana bammwe obulungi. So njagala muleme kweraliikirira. Bakadaama bangi bansukumidde message nga bagamba bannange tweraliikiridde tetugenda kudda eno tetugenda kukola kiki. Buli bwe tuneeraliikirira nga tulaga abantu bano nti bannaayi tweraliikiridde okubeera nga tetujja kukomawo bagenda kubeera nga babajooga. Y'ensonga lwaki olaba abaana abakyasinze okubonaabona bali Oman. Bakimanyi nti abaliyo bonna beegula bweguzi kuba contract y'Oman ne Uganda yaggwako. Contract y'Uganda ne Jordan yaggwako. Tetujja kubeera nga tukoleranga mu bugubi. Tukola mu kugamba mu kubeera nga tuba tokyalinga mbulwa kuba tutya nti bwe tunayogerako bajja gamba nti tudda mu nsi yaabwe. Okubeera mu nsi yaabwe naffe balina kye batufunamu, naffe tulina kye tubafunamu. Kino ekintu kiri tuwe, nfunamu nange nkufunamu, nkukolera emirimu gy'otasobola n'osasula ssente nange ze mbadde siyina. Naye tekitegeeza nti ojja kubeera ng'ombonyaabonya nga bwe mulaba vidiyo zonna ezitambula. Kati zino vidiyo ezibadde ziraga Uganda evaayo naye neeraba negamba naye abantu baffe bakola ki babayisa bubi. Ate nga kino ekintu mulina kyebaliza gavumenti kuba kati gavumenti nayo singa ebeera gasirika kitegeeza nti bagenda kubeera nga beeyongera okubeera nga babonyaabonya.
tulina okwogera ne ku kintu ky'omusaala. Mukimanyi ensi endala zifuna million 1.5 million million emu n'ekitundu, million emu emitwalo 2 million, waliwo n'abagenda mu 1.8. Kale tugambe average million emu emitwalo 5. Uganda yokka yensi efuna emitwalo 9. Lwaki tufuna emitwalo 9? Kati buli bwe tunaavangayo n'amaloboozi n'okangamu, olina okukangamu. Saudi Arabia nabo bajja kulaba nti Bannayuganda tuli bakozi, bajja gamba abantu baali bakozi batereezeemu. Twagala babeere nga batereezaamu mu mbeera gye batuyisaamu. Ate si Saudi Arabia, kikyajja ne mu nsi endala. Mulabe nga mutereezaamu. Oman naye bwe yeetereeza tujja bongera abantu, tujja kweyongera okubeera nga tugendayo. Jordan naye bwe neetereeza tujja kugendayo. Era olaba nga bw'oba comparinze Jordan bwe yali ne Jordan kati bw'eri, Jordan yegenze erongookamu. Kati gavumenti eyinza okubayo negamba okay, luli mwali temubayisa bulungi, naye tugenze okulaba nga abantu abava Jordan naye tebali bubi, contract nga bagizza bujja. So kyenjagala okubagamba bane, temweraliikirira nti oba Saudi Arabia tetwagala, simanyi yataddewo ensi 25, si yakitaddewo, wabula Ugandan government yagambye musooke mwerongoose tubongere Bakadaama. Kakuwe ne voice note eno, waliwo omuwala naye agenza discussinga ku bintu bino. Ka voice note akabadde kawulikika. Nazuwa shaminga bulijjo leero ennaku z'omwezi mu 8 omwezi gwa 9 olunaku lwakubiri. Muwala wange ngenda kuriply nga nkuddemu bwenti lwa nsonga voice note eno eyinza otambula naye yonna ali mu Saudi. Nze kambabuulire baana mmwe obeere ng'okimanyi nti bwe bibanga bituufu nga ffenna tukonfaminze nti Uganda teriiko ku nsi ezimu 25 ezigenda okubeera nga zikola mu Saudi Arabia. Nze ngenda bawa endowooza yange, naawe osobola okukola endowooza yo nti bw'oba nga omaze ku contract yo, nze ng'endowooza yange sandiwagidde muntu kulinyuwalinga newankubadde bakubadde bakuyisa bulungi. Lwaki? Bagenda kuba nga basobola okukyusa embeera olw'ensonga zino wammanga, nti nga bamanyi naye banaakuyisa obulungi singa ofuluma togenda kudda. Ate n'ekirala nti onaakola linyuwa ogenda kuba obalaze nti toyagala kudda wammwe, olubalaze nti oluusi embeera gy'olimu mbi, ogenda kuba obalaze nti gwe asinga okubeeguya. So sibagana kulinyuwalinga mu Saudi Arabia, naye nga tonakola linyuwa beera mwegendereza nnyo kuba nti ebizibu bigenda kati kuba bingi nnyo nga tebakweguya, tebaagala kumanya. Kuba luli abakwagala, omanyi bano abantu batwagala nnyo nga tukola, oba okola nnyo nga gweokola obalaga tokowa, bakwagala nnyo. Nekyalala kale tugambe ne woba wampisa bakwagala, naye luli bwabaddewo ekibadde kiba kitwagaza, kaŋŋambe bwenkityo kanjogereremu, nze siri mu Saudi naye kankyogere nga tweyogerera wamu, nti wabaddewo ekibadde kitwagaza nti ng'oli ajja kukuyisa obulungi agambe gundi ono ankolera bulungi, sigenda kumuyisa bubi lwa nsonga njagala akomewo. Omuntu n'akuyisa obulungi nga ayagala oleme kubanga ogenda walala newodde ewammwe okomewo omukolere. Naye kigenda kuvaawo kuba kati nabo bakimanyi nti Uganda tedda. Bano abantu olw'okuba nti bo teboogera luzungu, baasoma nnyo ate bategeera nnyo, era abasinga babeera baasoma oba mukitegeera. So tolowooza nti no olw'okuba gundi n'okuba tetayogera bw'ati no aba ategeera nnyo ate ddukira abasingira nabo balina diguli, ate balowooza nabo nnyo, kitegeera. So bwe banaamanyi ekyo omuntu aba takweguye ne wobeera nga yeggwe nga yeggwe weetekeko mu ngatto zaabwe nga tonasooka kuba nabo bajajinga, ajja kuba takyalina kyakweguyaako nga tayagala kumanya, ng'amanyi endaba wagenda tagenda kudda, nga naye kennyini omukolera n'essaawa za kati aba abitegedde. Omukolera naye alina pulaani B, yafunye dda pulaani B, amanyi wogende wamwe togenda kudda. Era waba mwaba natera okumalako ekuba kola research, yatandise okukola research ze, ani anaddawo, tugenda kukola tya gumwe ababadde bakola obulungi nga babaagala nnyo. Bali mukati bali mu kubaganya birowoozo, tugenda kukola tya gundi ng'agenze, oba n'otandika okwebuuzisa nga bakugamba tetwagala oddeyo, twagala oliniwalinge osigale wano. So tetukugaana kuliniwalinga, naye kola liniwa n'obwegendereza nti lwa nsonga ku buli 100 olinako emikisa 10
ebitajja obutakuyisa bubi oba obutakumanyira kuyisa mu maaso kuyisa obubi siga nti bakube no ebintu bingi ebisoomooza obulamu nga tebiri kukuba tebiri mu kukuma mmere naye nga bikusoomooza mu bituufu tebikuganya kukola wantu so buli mwana muwala awulidde voice note eno gambako munno munnakimanye naddala mmwe abali mu Saudi Arabia nti mubeere beegendereza ku nsonga ly'aliniwa n'ekirala mubeere mwongereemu nnyo empisa n'okulaga nti mubeeguye essaawa zino mmwe abakyabulayo ebbanga eddene okumalako contract zammwe lwa nsonga bagenda kuba bakimanyi wogenda todda so gwe yakatandika contract y'amagezi g'enkuwa nze Naziwa Shemi amagezi g'enkuwa abantu bano tebakitegedde nti temugenda kudda teekawo n'embeera eraga nti gwe ogenda kusigala nti oyinza okulinyuwalinga okitegeera at least babeeremu kali nti mwababadde bakola obulungi nga nawe okimanyi bakama abo basiima teekawo embeera eraga nti ogenda kulinyuwalinga obakolere ng'ogamba nze wadde babigize sijja kuddayo ojja kukolayo emyaka gyange 6 naye ekyo kyogere ng'okimanyi bakwagala era obadde obakolera bulungi ng'empisa zaabwe bazibikkako olw'okuba bakimanyi baagaluddemu olinyuwalinge kikuyambeko okutambuza contract yo eggweeko bambi oba oliyo ng'owulidde voice note eno gisindikira omuntu gw'omanyi ng'ali mu Saudi buli kimu ky'aba akola akikole n'obwegendereza mugisindike mu group temusobola kugulamu mwana ali Saudi naye nga tamanyi kikyalina kuzzaako tetubaganye kulinyuwalinga naye linyuwalinga nga oli mwegendereza nnyo emikisa kati mingi nnyo egy'okututunya nga bakozesa ekyo ekyazze bambi mubeere beegendereza mwongere mubeere bampisa nnyo nabagumiikiriza obusungu mu busibe ne woba owulira nga bukutta at least yingira ekisenge ky'okuba omulango kakanye ku busungu lwa nsonga kati obulamu bwaffe bwe buli mu matigga ku nsonga eyo baga tukesa nga tebakyayagala kumanya bamanyi tetukola ki tetudda bambi mbasaba muwulirize voice note gambako munno sigadde ndi Naziwa Shemi onoonya buli wamu kasotekamu Naziwa Shemi buli wamu mbeerawo oba osobola okunfuna ku platforms ez'enjawulo byebyo ebyange mikwano mbaagala nnyo